Kabiito James Luwaga nga mutuuze w'ekazo akola gwabo bazze mulago ku 2 yasazeeko mukazi w'obulago ategerekeseekera Nalubega Dora Peruthi nga ne mutabani we w'emyaka 4 amulaba. Abalabye ng'omusajja atta nnyina. Omusajja angezezaako mugamba tota mukazi nga tekisoboka. Luwaga olumaze okutta mukyala we naye kukuma mu kaabuyonjo gye bamukukunudde ng'era awonedde watono okugajambulwa abatuuze wabula ono ategeezezza nti bubadde busungu. Abaana abawala twebereremu tuyige okwekolera obufumbo gye buli tugenda busanga naye buli woyayanira obufumbo ebyo bye tusisinkana ekizibu kye tulina tetwagala kuwuliriza abazadde baffe kye bakola kye batugamba naye wobanga owuliriza muzadde wo kyakugamba obeeranga mu mativu kwekyo muzadde wo kyakoze eki kyakugambye. Dora abadde yanoba ewa Luwaga ng'enta bwe yava ku bba ensimbi ze eziwera emitwalo 2 era ng'abadde akimye mwana we kumutwala ku ssomero wabula asanze Luwaga yaguze ejjambiya kyakozesezza okumusalako obulago. Gava wammwe ntoze kkola n'otuuka n'owankawanka n'obusajja omusajja waaba yeewaddeyo ntakwagala musitule omutwale mu bazadde bo si kumala geekweka weekweki. Abaana abawala tuyige kye tukola kye tukola. Bakira omwana obweddaala ajja n'olw'entiisa gy'afunye nga batta nnyina. Abatuuze bavumiriddwa ekikolo ekikoleddwa mutuuze munnaabwe ne basaba abaana abato okukomya okwefumbiza. Ffe tebagambwako gwe kennyini bw'ogamba ku bavubuka bakulaba bubi. N'abaana baffe bayitidde okwefumbiza ava mukyala ewaabwe nti azze Kampala zo bakola bwawusigaalo omulenzi olumulimba nga bamutumye mu katale nga ajja bufumbo. Kati obufumbo bwe bwolaba obutaliko ganti mumanyiganye mu bazadde n'abazadde bwe buleese obutabanguko. Abakulembeze balaze obutali bumativu olw'abalandi roodi obutayanjula bapangisa gye bali kuba n'ono akoze ekikolwa kino babadde tebamulina mu bitabo byabwe era nga tebamumanyi. Eza kaadi ne tubawa kaadi ne tusigaza amannya go mu kitabo n'ag'omuzadde wo oba omuntu we yenna akuvunaanibwako bwe muba abafumbo. Omukyala tumusaba abantu beewaabwe, omwami tumusaba abantu beewaabwe gemanya ge tuba twagala singa omuntu aba afunye obuzibu bwonna nga buno obuguddewo tukubira omuntu oyo essaawa eyo ntumugawa omuntu obwati ne bwati attiddwa naye balandi roodi be baleese obuzibu obutayanjula bapangisa. Ssentebe w'ekitundu kino Medi Mugeru avumiriddwa ekikola kino era n'asaba abatuuze obutatwalira mateeka mu ngalo. Bagende bakulembeze baabwe ero si batekuyambye yambuka ogulwa wadda kugenda ku poliisi okusiga mubeerawo ne musirikira ebizibu byammwe nga mulina obutakwatagana mu maka. Ssentebe wa Muganzirwaza Ismail Kigozi ategeezezza nga abavubuka bwe bayitiriza okukozesa ebiragalalagala neyeeyama okusigaza omwana ono okumulabirira. Omukyala n'awaba akoze ensobi mwesonyiwa ofune omukyala omulala kuba abakyala bangi naye ebiseera ebisinga abavubuka naddala balina ebidagaladagala bye bakozesa ne bireeta ne batabula emitwe kati oyo ateeka okuba nga alina ebidagala byakozesa kuba omuntu ategeera tosobola kugamba nti omuntu gw'obadde weegatta naye akumanyi munda n'ebweru omukwatire ekiso omutemi omwana we ayogedde bulungi asose kumutuga n'amala n'akwata ekiso n'amutema obulago. Kakati ddala naye omusajja gwe tokwatibwa na nsonyi kulaba nti nno okwatibwamu ekiso okulaba akaana kano akato okalesa maama waako. Medi infakiti kati ngenda kubeera naye paka we banamaliriza ebyokuziika we banatuukira wonna we baagala we bajje mu ekimira naye bagamba mundekera nsobola okubeera naye ne mulabirira. Oluvannyuma poliisi ezze n'eggyawo omulambo n'egutwala mu ddwaliro ekkulu emulaga okwongera okwekebejjebwa.